Man, eno wiiki ebaddemu ebintu bingi naye ndowooza katutunuulire ku ebyo ebisinze okukola amawulire mu eno wiiki. Pastor Bugingo olunaku olw'ejjo yalabiseeko mu kkooti ku musango ogwamuwawaabirwa nga bamuvunaana okuba nti yawasa omukazi omulala n'alekawo mukyala we omukulu amanyiddwa nga Bugingo Naluswa. Baagenze mu kkooti era n'omuntu eyamuwawaabira amanyiddwa nga lawyer Male Mabirizi yamusamuninga n'aba ng'ayitibwa, era olunaku olw'ejjo kkooti yatudde nerabika nti ewulira omusango ogwo, oba okitegeera. Baatuuseeyo bulungi era nga Pastor Bugingo yawerekeddwako mukyala we omupya Makula, wabula ndowooza okumala emyaka ng'ebiri Pastor Bugingo ne Bugingo oba ne Naluswa gwe mulundi ogwasoose okusisinkana bukyanga baawukana, oba okitegeera. Baayawukana mu bubi, basisinkanye mu bubi, oba okitegeera. Era bwe beesisinkanye ku kkooti tewali yabuuzizza ku munne nti oba gundi gyebaleko oba gundi gyebaleko, no. Buli omu kwegamba yabadde ku bibye. Pastor Bugingo yabadde yeefudde bize nga ne waali mu magezi, oba okitegeera, kuba Pastor Bugingo ye yabadde atambudde ne mukyala we Makula. So baatuuse ku kkooti era omusango omulamuzi n'atandika okuguwulira, wabula omusango guno simanyi ki kye mwagulabyemu mwenna abandaba eyo, wabula nga nze ngamba omusango Pastor Bugingo yaguguze. Yaguguze, oba okitegeera, kubanga ne lawyer yennyini eyagutwalayo mu kkooti eyaguwaabira baagumuggyeko Mabirizi. Kale kwegamba si y'ensonga ey'amaanyi bannayuganda gye twandibadde tuteekako nnyo amaaso, kubanga buli bulamu bwa muntu. Omuntu bw'asalawo n'agamba nti ŋŋenagena mu maaso, kale toyinza mmugaana kubanga Pastor Bugingo we yali awasa tebyali mu kkooti. Tebyali mu kkooti, so ne mu kaseera kano tewali ayinza mmusalirawo. Naye okusinziira ku mawulire agava mu kkooti galaga nti Pastor Bugingo omulamuzi we yamubuuza oba ddala